Muzeyi wetusembye yawe ekivulu kya Chameleon. Enkuba yakitwala ne kitabaawo. Enkuba si yatwala. Gwe okiwakanya nti enkuba si yatwala ekivulu kya Chameleon. Why? Era twamaliriza nga ekivulu tekibaddeeyo. I always tell you, because Museveni is going to be, has seen all his colleagues, Bamugabe, Bamoyi, Bachibachi, Bakamuzibanda, whenever you sang, Arabia ngenda gibagenda, abaganda bakugenda kugoba yakuko. Ekitegeeza Museveni bwagenda mu ngenda ng'ey'abanne talina Katonda amwoleseza. Baspice Diana mwe mugenda ababibeeramu ebivulu byonna bibaddewo. Lwaki kibadde tekitikuka? Nalabye akasajja bakayita kakati MC Cats. An idiot. Nkalaba nkagira kati mu luyimba. I have never been impressed by those people. Bagenda ne beera ku pano nebefula obugezi ennyo bwefuula ki. Nze nasoma propaganda, nasoma psychology, nasoma political science, nasoma mass communication. Were equipped. Akasajja ako kagambye MC Cats. Why doesn't the government help him? The government yambe Chameleon. That was the intention. Muzayo gamba when I saw that, I was watching that program. That is an idiot. Kuba mweshe mutamanyi ti abafere bano baagala okufuna sente. A flop is who benefits. Fetukubulira bwemba nasoma propaganda. Who benefits? The biggest beneficiary in this incident is Chameleon. Mufulopo eno Chameleon yafunye. Yes. Omwana atakoze bigezo bamuwa 0. Tebamuwa. Dash. Because he didn't test his brain. Omusambi w'omupiira yenna, the psychology of football. Singa Ronaldo ategeera tibagenda mu kwangulira mu mupiira akola ekisubira mu red card. I did psychology. Kati Chameleon naye yabadde ayagala fulo. Chameleon yabaze kubanga look at what I'm telling you. What I'm telling you is this. How do these bayimbi operate? Do they pay at the gate? Tikiti za Chameleon zabadde zigenda kusasulwa ku gate oba zabadde zaguliddwa dda? Zadde zaguliddwa. Yes. Wabaddewo ne zibadde bajja okusasula ku gate. Abo bali percentage mmeka? After seeing all the bombardment, all the advertisement, Chameleon's promoters realize tebajja kukola. Tebalina sente zebafunyemu. Chameleon abadde ajja kuyimbira an empty stadium. Ekivulu kyadde kigenda flopinga. Chameleon yabadde yakirabye. Kyekubuuza nti yasoma intelligence, yasoma gundi, omusajja yasoma intelligence. Nkubuuza, who benefits from the incident? Chameleon benefited from the incident. Why? Like omwana ono atakoze ebigezo bamuwa dash. Naye gwe yakoze ebigezo buli lwotandika okuwandiika ova ku 10 odda ku 0. Kati Chameleon yalabye ng'ekivulu kigenda flopinga era kati ye musanyufu waali. Ye yamaze why? Nti kano kakatisa kalina MC Cats okalinga banga kasiru. Anti bo balowooza ani mukawana waliwo wenda banga kagira kati kagira. That is an idiot. Kati kyogamba Chameleon yeesuulidde stage. Yes. Chameleon yeesuulidde stage sinkuba. Muteekewo endala. Mukibuulirize ebyuma. How do they how are they constructed? Ne stage zibeera ngumu era buli omu yeewuunyisa. Kyova laba baleeta ebyobusiru bwe yavuma ababoda. You were stupid. Omuzimu gwina kye gusula engoye gusula ki. Naye Chameleon
yakuba omuntu ewe ne bamutta yattakala maji battakala maji naye okuva le bamutta famire yabo ina emirembe okuva battakala maji famire y'abakamiro ina mirembe oyo omwana oyo yali agenda okuwangula ekibiina ekivuga abayimbi ni Chameleon ono omulala mutowe ani Palaso yali agenda King Sir yes ne bakusazaamu bumasanyalaze nakana akalala kano kakagumbi akalina omuntu kalinga biringa Chameleon okuva we battakala maji bale batta omuntu ewaabwe tebafunanga mirembe kati abamba badde bagati oba muzimu gwakala maji mungu kwate tebagenda kufuna mirembe mu family yaabwe kwa muzeyi oluva lwe batta omwana oyo ewa Chameleon AK-47 yafaatya muganda we kyekyata muganda has this family ever found peace kitofu Tamale Mirundi mekanange bwangu Chameleon okuva omugenzi kalamajirwe yafa family yabwe teddanga mu kutereera if they must come to me bayina okujja gy'oli obakwatire nze nkwata emizimu kubanga muzeyi ebintu ebiri bisigaddewo gubabuulire kiki gwagala muzeyi ebintu ebiri bisigaddewo stage Chameleon ye yagyesuulidde oba muzimu Chameleon ye yesuulidde stage ng'ategedde nti ekivulu kigenda fulopinga kwa yabadde amaze otegera tiketi z'atunze give you an example Bakaluba Mukasa yali avuganya Nambooze nga nze ndi mukwano gwa Nambooze era Nambooze yambulira ekintu nti if you want a permanent relationship never engage in sex kubanga wabaawo otandika omububira none ovaase kububiralira omulala Nambooze was like my sister Honorable Nambooze yali mukwano gwe kyaliwo nga muli abaluganda yangambe Nambooze yangambe ekyokubiri nangamba nkobulye mwenyinaze nti bazaala omwana abamusiru Nambooze mugezi was chasing me away kakati tetubeera bamukwano sisandiki kati olunaku lumu Bakaluba akoba ebifaananyi bya kkala nga Nambooze talina sente zikuba ebifaananyi bya kkala Bakaluba n'abitimba byalimu redi ne bulaaka ne muganga kamukukubire tusooke tuyise olugambo nti Bakaluba yagenze ewobote ebifaananyi bya UPC biri mu kkala Bakaluba omanyi kyeyakola omanyi Bakaluba kyeyakola yagula abantu ne babiyuzaayo nga abawa sente kakati okudda ku kya Chameleon okitegedde abantu bagala ti Chameleon yali expired yeeyiruriza ebifaananyi bye naye nga buli akiyuza amuwaaki Bakaluba came up and said people are tearing my chi naye nga abesasulidde but Bakaluba paid kubanga namuteekako omudumo gw'emmundu nasoma propaganda kati Chameleon stage ayinza ogyesuulira yeegisudde Chameleon yeyesuulidde stage yefu Chameleon bw'aba ayina aba insurance if it is insured Chameleon aba insurance bajja kujja babale damage lwaki kino kyasituse lwaki stage yasituse in fact mu byayononese stage yokka kyekyo stage yasuuliddwa era bwe twali tusoma insurance mu kamasa baatubulya utmost nga batugamba insurance bwebezze waliwo omusajja yagula ebintu nga insurance akajja n'agula ebintu eddukaali n'abibbamu ekiro n'alekamu ebipapula n'alekumako omuliro but baamubuuza onywa sigala giteekeko gundi call these people tugende mumaaso erecording kakati kyenkubuulira nti lwaki era bwe nagenda ewa Kenzo manyi njagala nnyo Kenzo kyemwagalako yasesebbuledde ejogo ly'abakazi Kenzo mwagala nnyo Eddie Kenzo mwagala nnyo yes oba nenda kwengera sirimbona abalaba ginoge don't blackmail me abalaba ginoge dokita banange ato oyo eyawasalema
yali nafuuka na dokita. Amuza was an underground. Yali undergraduate. Nga tanafuuka na dokita. Nivavuma Kenzo. Muzata navuma Kenzo. Ani navuma Kenzo. Kenzo alabika tumuyinamu omusaayi gwaffe. Mulimu abantu bentegeera. Kakati omanyi lwaki otafiire tulabika tumuyinako Oluganda. Nze abantu waliwo abanfaanana kalakita yaffe. Kenzo baamukuba mbukedde busajja bwa kakuluya nakana kasajja ka New Vision. Nibaleeta lino lisajja lyange naye ko limanyi gye nalijja Evans kuli Evans omanyi gye namujja you and Asiki kuli Evans nti Mirundi yakulabirawa kuli Evans nga tamanyi nabakwata jita Kemuzei ati wulira kyenkugamba tikuli Evans twalina omusajja kitwamuyitangani ate yali mumagye ga Uganda awe naakulabi yasooka okupropontinga abayimbi kuli Evans mwagala nali mwagala nnyo nakati mwagala nnyo lwaki ye ewaffe yayimba ku mukolo gwani njagala Diana naye mutidde nkole ntya bye twakwananga edda singa olwo oluyimba yalukola mu firimu mbadde njagala tukomewo ku kya Chameleon bagenda nti bagenda mu beyiringa utu gavumenti nti Chameleon gavumenti egenda temubba bantu. Let me ask you, why did the Chameleon lose? Because the person who lost is the promoter. Promoter ya losing. The promoter did not evaluate Chameleon. The Chameleon was a spent force. It's like voting a minister, like there was an area where Katesumba defeated the minister. So the many people, if you bet on a team, they're losing. Yes. Kakati, these people created the Chameleon. But the Chameleon made a mistake. These days we talk about organizing. I did propaganda. They came together, they should go together. Bush yajireta. Ngatwala Clinton nali go. They came together, they should go together. Clinton nagenda mu Congress ya America. Umusajja bamuyita Lieberman. We are all sinners according to the Bible. I'm not a sinner like you. Omukyala a German Suluda yali chancellor wa German. Bamugamba all the three women can't be wrong. All the Chameleon all the three women can't be wrong. Naye ate bwe bakyapulanyinga ku Makeri bakikapala ngo Suluda. Makeri yabagamba nti can a beautiful woman marry one man? Nange bwengamba a professor, a woman who is a professor tasana kufumbirwa omusajja omu ayinza okufumbirwa essiru agabireko abasajja nga bana bamuzaalemu abaana. That's my position. N'omusajja omugezi nga Mirundi naye tasana kufumbirwa mukazi omu. Kakati muli bagezi muva mu banyamwe banjawulo temuva mu banyamwe banjawulo singa nalina omukazi omu. So kakati nkugamba nti Chameleon ye kyaliko teyakitegedde. Tuli mu sloganizi gwanga mujje the slogan gwanga mujje Chameleon used is for death, trouble. Okitegedde kyenkujonyedde gwanga mujje yes kitegeeza bizibu lino likwano lyange ani ayina ennene gravity. Kakati buli omwa it excites people. Kanuka Diana, Spice Diana. Hey, abalala bagambe siri lejula. Lejula iwalaji. Walaji lejula ne walaji. Spice yali ategeeza siri walaji. Spice ogati siri lejula. Anti lejula kitegeeza siri walaji. Muba airite kitegeeza nti I always come to you. You were prostitute. Ane prostitute ajaba. Katiko kajja ekigambo lejula. Walaji lejula akaloddo ne walaji ebiswazi kati kali kalina gwe kavuma tinze siri lejula. You must get a slogan ekwata ku ki
kati ya Chameleon gwanga muje yali yategeza kufa president wa Kenya hasala twagala tujjeko abasajja bana batujogedda abatufuga ya Ruto hasala twekwatire mufe abantu babulijjo kakati onaga people power oyizo kati people power oyizo jiwakanya people power era waliwo twakola bakalukale kabiri kakumi no change. Why? There is no reason for change. No change. No change. Why? No reason for change. Kati politics atambulira ku slogan. Eyawa Chameleon namuwa eyo slogan. Gwanga muje. I would have arrested singanze nali ngabana abayiso bakola. The intelligence organization like yiso ngabasoma nganze. I would have arrested this man. Chameleon anada mwekwata. What does gwanga muje mean? Gwanga muje. What does it mean? A state and a gwanga. Banange tuyina wai echi emiranga. Gwanga muje kisegeza aliwo ekizibu ekigendo bawo. Koni. Do you know that one day the president was coming up outside the country? In those days, Museveni used to address us on arrival at Entebbe International Airport. So, Museveni amugamba nti, Your Excellency, yatugamba, I'm going to defeat Kony in 6 months. Nemuga, Your Excellency, we bet you will not defeat Kony in 6 months. Museveni said, let us bet. Wabetinga ne president nti tasola kuba Kony miezi mukaaga. Yes, do you know why? Somebody had told me kubanga nze badwa ne banka deni abacholi n'abalango naki Museveni agenda okujja mu 85 nga ndi mawulire natandika amawulire mu 79 okukola munno mu kinaana kakati bali bamaze okumbulira nti mululuwo Kony oba something like that means gwanga muje. Echono kwa Chameleon. Kony kitegeza gwanga muje mu lulu. Tell your person called Kony. Kitegeza gwanga muje. Gwanga muje. They were attacked. They were removed from power. We are organizing a counter attack. This is why a friend of mine would have captured Kony. Naye waliwo omukyoli gwe bali mission ye ne bagimujja ko lwa sente n'abulira Kony. Kakati by the time Omuhozi team landed in Galamba, Kony yali ku parade. How did he disappear? Kakati kyenkugamba gwanga muje a slogan, and he went to Mengo. Atenga ya Chameleon yechusa bechusa ayimba yimba yenyini nakera kumachana agamba Chameleon yeyimba yechusa eja neggulu nakuba abantu wano baba kubira Mengo tear gas kibuke kyonene kyanka bwagula ofisi ya Nuku ne Chameleon ye Chameleon mama we ne gundi omusajja yamukwata ne mukazi nata mukuba na wakutaka yatukola buli wale ala Chameleon ba aba abantu kye batamanyi tebasoma propaganda fwe mu propaganda tukugamba public tuina support ya Mirundi yaji when you read propaganda ngo musoma at the master level like me nze kati nakola mu KGB musai bali batwininga omusajja omugeze ennyo bantwininga ate bantu alali mwana muto kati Chameleon ogende ate kango holize kyenkugamba kiri kimu nti nkugambye ti Chameleon fwe mu propaganda tukibala mu propaganda tubala nitukugamba slogan gwanga muje tewali alikiza slogan ya gwanga muje. If you have anti gwanga muje, what does it mean? Trouble kati Chameleon kyamuleta sura singana soma nga abayiso basoma nganze era ekipulu kya kyoyo tebali kikiriza gwanga muje ne babanga aba intelligence be basudde ekizala babadde batuufu what gwanga muje kitegeeza
Nekiremedde ko Chameleon ye yasudde stage ye mwenyewe. Gwanga mujje solo organizing kitegeeza aki. Gwanga mujje kitegeeza aki. Kati kubanga ye eno government is divided. Kakati oyo gundi oyo omulenzi. Faction jari mu Museveni ajikuba ajimalawo. Ani Chameleon. Chameleon faction jari mu president jari mu jikuba. Ali mu jikuba. Chameleon naye abadde n'abanene mu government. Anti mubadde mu group ekuba muhoozi. Nenga Chameleon abeera nnyo ne mu tiimu ya General Muhoozi. Ng'alimba. Chameleon abadde alimba. Okubeera mu tiimu ya General Muhoozi. Kati Chameleon kitegeeza ki kati nkubuulidde. Chameleon ye yeekyusa yaliko munopu n'avaayo. Nabagambye. Kati ngoyi na wino. Nakugenze nina embuto ezi. Ogenda kufunayo bannyoko. Nina abaana basatu abato. Abali mu mbuto. Ate nawo n'abato abalala. Balinga bana. Why? Be bagenda okukula nange. Mumujja kudduka. Nina okukula n'abaana bajjajja majeewo. Abazzukulu. Ate abazzukulu ffe tukuga nti abazzukulu nvandiiro mu Buganda. Ne bwe tusaba ku mmere okulayo. Kakati Chameleon abadde mu tiimu ya General Muhoozi naye ng'alimba. Ate ng'alinayo faction gy'akolagana naye. Ogambye nti eryesajja libalamu yapitanga kojja. Balamu yakuyitanga kojja. Naye nga Balamu ye takimanyi. Baagamba nti Balamu bwe yeegatta ne Mwenda Muhoozi awangudde akalo. Ne bakiteekamu ssente. Ne kijjako pulogulaamu zaabwe. Balamu bamuteekamu ssente. Ajjeko pulogulaamu yo. Naliwo ku radio fo signing wali omuse ngebyuma byange bibakwata Balamu yagamba Aleese nali muse nti weetondererwa bajje yamuwonya nali mbasi so ndeko baga nti Balamu ne Mwenda mbu webeegatta mbu General Muhoozi awangula akalo. Balamu yali tamanyi. Balamu nze nabalaba mu meeting opponent ba Muhoozi ne bagamba andi Mwenda Muhoozi wangu ne bakiwa sente ne kidduka Balamu kyadduka kati yaddeyo Mwenaale era ne bambawulire nga bagandi kakooza naye ali wati mataka ombiri akuna mu situni muneka ndasakugamba ndigasumba yantwale wa Museveni wanga nti Frank Shiba kutwala naye nga ekigendero kimanyi kandiko yali ayagala kutwala ebyuma byange bya intelligence ne canonise jeno kano yali ayagala kutwala ebyuma bye bya miso yali tamanyi naye ugedde ne Museveni lindako Gasumba ye yampa ne tai yanzi ya chenga Frank Gashumba kutwala wa president jeno kandi yali ayagala kutwala bino ebyuma bye bikesi ngate gwayogedde dane Museveni Museveni bali batudde n'abagamba sijja kubimuwa Museveni yabagamba ebyuma tajja bikujjako bamugamba ebyuma ebyo omulalu babimujjeko tumwebaze yateeka mu ssente ne banketta ne military intelligence yakandiko ne bankebera buli wamu ne bakola report ekyengera ebyuma tebiriyo balina detector balabewo ebyuma byo webiri ewaabwe mu kyalo ayinayo sabo habe shirayi temuli byuma ne bagamba nti ewazana ebyuma tebiriyo ekyengera egindi eno ekabalagala tebiriyo ne bagamba naye abeera ku watoto kozi balaba katoka ki military intelligence CMI ne baleeta Abachina the Chinese embassy I challenge you. Let me challenge the Chinese embassy. Chinese embassy nejja in two ways. Chinese embassy bali zomusajja expert in China gundi namuwa sente ono Frank tumwebaza yaleeta mu China ajja anonye ebyuma byange kakati awulira nenkuba ebibye nenyuma nali njokeza n'omunaala nengukuba tumwebaze mbabazi yamufunye omusajja oyo omuchina high tech kunoonya byuma kakati tumwebaza ngana okusasula omuchina agendewa recorded ku video tewali yegaana kati omuchina addukira ewaani ewambabazi ti omusajja yandeese wano ku ddole emitwalo $5 tumufalaka tumwebaze naye aganye okukola ki kunsasula Mbabazi yagamba tumwebaze Mbabazi yayogera ebigambo bina Mbabazi yamugamba
what you people abalwanyisa Mirundi, what you don't know, Mirundi and Museveni share the same traits. Mirundi afaanana Museveni. Honorable Mbabazi yabaga nti abalwanisa Tamale Mirundi tebakimanyi nti yene Museveni bafaanaganya obukodyo. Enkola zammwe ez'emirimu zifaanagana. Mirundi and Tamale Mirundi, they share the same traits. Mbabazi n'agamba tumwebaza, I wanted you to become a prime minister. I was grooming you, and it was true. Tumwebaze bamu obwa minister, Mbabazi yajja omukolo n'agamba mubadde mutubuuza abasika bano. Honorable tumwebaze we yakola omukolo. Honorable Mbabazi yajja nati mubadde mutubuuza abasika be bano. Ekiseeza Honorable Mbabazi yali aguluminga Honorable tumwebaze abere prime minister. Kakati ekyo kituufu. Mbabazi n'amugamba, this man fought to me from 206 and he was calling me Kariabulo. Did I kill him? Don't kill this man. Atene Museveni yabagamba, if you kill, you harm this man in any way, I will dig deep and uproot you. Mu meeting bali bagezaako okutta president n'aga kasita mugezaako okumukwata. Anti bali bagenda okuzita nakubira mwennyene essimu. Olunaku lwe bali bagenda okutta wakubira muganda president essimu. Kale ekyo yali anziseewo ate kankubulira olwaleero mwagalanga nnyo Otafiire. Otafiire rangami naliwo Mirundi yakubira. Don't sleep in your house. Ne mugamba mwawea omenye Otafiire naye ayina intelligence y'amaanyi nnyo. Jeno Otafiire yakwera nagatusula mu nnyumba yo. Olunaku lwe bali bagenda okutta. Ne mugamba mwawea I'm going to sleep there. Otafiire rangami. Kati muganda president amukubira. Kati anti nze mbategeera. Ye yakolawo. Sisa president deployed soldier. Ye yaleta amaje. Yaleta amaje. Mariam. Family ya Museveni njagala nnyo. Nabakolera mulimu atanjagala ali okwo. Boba tebakwina. Naye ate kati naye akkiriza nti bye nayogera byali bituufu. Family ya Museveni njagala nnyo basale baani baategeera muhooza njagala nnyo. Muhoozi ne bwe nalwala yaleta security doctor. Ezeza first family gwomu yekka gw'otayagalamu. Anti yali ayagala president ambition. Yaya kuwamba bwa president. Ngamubuulira nti omuko in fact kankoboole. I'm going to stop attacking him. The man meant Akosam enormous in tears. And he said, why don't you stop Mirundi from attacking him? Kubamba I feel pity for him. But the problem is, Gonwaisiza emyaka 10. Attention the muntu, nasoma political science. This man harbored president's ambitions. Aba president nategeera nti omuntu asobola okunnemesa okukola ki okufuuka president is Mirundi, but the strategy was wrong. Professor mukwano gwange namulabye mu meeting yagambye, this time around I'm going to look for Mirundi. I'm itching to meet this professor, the professor of psychology. Naye simumanyi Museveni bamugamba nti obutabuti buliyo, professor namugamba nti yebuli. Kakati nze nali maze okubala nti a son-in-law mukoddomi wa president tasobola kusikira president. Nembala situation nti Museveni is in a self-fit mood. Let me tell you, Museveni asobola n'okuddira omusiru nga Ssebaggala n'afuga eggwanga. Museveni kati takyali ku ggwanga. Who will protect him? Museveni alina ebintu ebi alina okubeerawo paka myaka 9. Oddira otya omuntu ow'emyaka 9 omusibe mukomera? President Museveni kati ekimuluma ani agenda omukuuma nga avudde mu buyinza si bya ggwanga n'omusiru amuleeta kati as long as he will protect him. Ate bwe mumutakula akiyiwa. President Museveni wekimunyigire yakiyiwa akiyiwa. President Museveni we bamusaako ekifuba eggwanga ayinza oddiyiwa lyonna. You go and study the history of Somalia. Somalia was a powerful country. Somalia was a leading sugar producer. Somalia yakuba Ethiopia mu nnaku 6 bali bayingidde Addis Ababa. Eno Somalia gye tulaba yaliko ey'amaanyi. Amagye ga Soviet Union emmeri ne zirandinga mu Indian Ocean nga
helicopter zisitula tanka. Helicopter zisitula tanka. The Somalis ran away. Somalia yakuba Eritrea. Somalia yakuba Eritrea. Somalia yakuba Ethiopia. Yakuba Ethiopia. Munaku mukaaga bali bayingidde Addis Ababa. Very powerful country. Siad Barre yagamba amin. Siad Barre yali president wa Somalia. Yali ayingira wano ngo tebamuwambi. Siad Barre yali musajja mugezi nnyo. Siad Barre used to sleep during the day. Ng'akola kiro. President wa Somalia bamuyitanga Siad Barre. Ate mu police. Nga yeebaka misana ng'ekiro lwakola. Downloading. Uganda download about Siad Barre. Siad Barre was a policeman who joined the army n'awamba government. Nga mukwezi. Naye yali wa police. N'ekinyenfunza yali wa police. Kakati tu Siad Barre nga takola misana. Aba yeebase. Why? Yakijja mu Solomoni. Solomoni yakolanga kiro. Katonda gwe yawa amagezi. Nga balabudde bakoze eki. Beebase. Ng'omubbi bw'ayingira ekiro mwenna nga mwebase bwe tufa byonna tubireka. Oyo Mukatoliki. Ng'omubbi bw'ayingira ekiro mwenna nga mwebase. Kati abakulembeze Siad Barre yakolanga kiro. Nga beebase. Nga abala bakoze eki. Beebase. Kakati Siad Barre ina amagye g'amaanyi Abasomali. Abasomali balina ebintu ebyo. Abasomali balina keranes. Naye Omusomali talya Musomali munero. Tebeeryamu nkwe. Mwagende Congo ne mujjayo obuwala obukongo obulinga enkima. Tubuliyo omuserikale wa UPDF. Aleese Omusomali. Kwata ku Musomali. Kwata ku mmere yaabwe ku foods. Olabe bwe bakuleeta nga toli. Ekitegeeza tuweza genda Somalia n'oyagala Omusomali. N'obuli wano. Bakutta. Wamma sirabangako Abasomali bakutta. Omusomali takwatibwa ku mmere ye. Kaana say today wa Chameleon nga tumali. Alinga ffe mu Baganda. Nanyini mwatamidde tokwata ku mmere ye. Nanyini mwatamidde tokwata ku mmere ye. Ebitamiivu bwe byabanga mu kirabo ne byebaka bwe biti. Ne biraba akwana atunda omwenge nga byo biyemu. Nanyini mwatamidde tokwata ku mmere. Nanyini mwatamidde bikuwoninga. The issue y'abantu bye bitamiivu andi omulalo. When I was training in Romania and East Germany about intelligence, they told us the most person you want to trust is a mad person. Going on kwesiga mulalu. Ne memory etefa yonna. Kakati nkugamba nti the situation we are having now Museveni akomawo. President Museveni adda. Kakati ye Museveni kyakokola. Era nakibawulidde nga nkibagamba mbalabye olwaleero nga boogera. When a system overseas in power, it suffers from what we call political inertia. Egaga. System bwerwa mu buyinza egaga. But the problem is, are you capable? Do you have a machinery, a system to clean your bugavu? The issue Uganda Jeremy. When the system overseas in power, egaga, okugaga tukita political inertia, it develops weaknesses. So, if you want to survive, too, omukulembeze analwa mu buyinza like Museveni, ayina ebizibu byalekawo gwe n'obiyita political inertia. Nze ekinjagaza eggwanga lyo mukimanyi. Abasajja bano mbalaba buli lunaku nga batudde. They know Uganda teza gena mwanake. Why? Abasajja bali mu government balina property. And I watch every day. 2 days ago, they were discussing Bobi Wine. And they said, Bobi Wine is an agent with the Americans. Nebatunulya geopolitics. Geo. Zimbabwe labanga bateesa. But
Bobby Wine is not a celebrity at all. Me, I don't consider Bobby Wine a celebrity at all. Why? Bobby Wine is not a cardinal. Because if Bobby Wine is a cardinal, then the Vatican will ensure the job. Politics is not a religion. The Americans, Tabagaranga call Bobby Wine. Bobby Wine, Bamutegera. Why? Abadi Bagara Kusula Museveni Bivadi Bobby Wine. I told you, I say young man, confused in a brown wound. Binibikatu Bitamuti. Seekers in his hand. Bobby Wine is in his hand, at that time. Ninda Bobby Wine. I am at the jungle boots, be a brown. Wadimu Muti when Namusang. A panic young man. Chairman Yatura. And he said, Bobby Wine, what Christmas, we amped him to one sound. Bobby Wine will mark in the Noop, your gambit. Banubana Bamuquano Guange, Temubanyagaku. When Bobby Wine is just at the party, he rang at me in the morning. Mugarang, what was yesterday party? Which you manage? Bobby Wine Yakubida. When we lost, Muganda Ugabati Musaru Bataku, the Chinese were operating a cell for organs. Abananjingi Kambogiri. Nanjingi Hotel. Nanjingi. Abasaja Bajawan from Nanjinga Kakas. We number in a video. They were operating a cell, extracting. Babu Mulongo, the Babaji Munoni, and the Kubodita, which Mutaman. Never Gambia, Bobby Wine. Bobby Wine, Bamutia, Bobby Wine to their big. I think Bobby Wine, Bamutia, and go right about Chivurutia Chameleon. What next? Bobby Wine. After the government, a ganyo. I think Kubodi. Kakati can summarizing. Yes. Nze chaba deti what next? Kubanga ebivulu kati chechi dakonga kino kibaddewo. If you want to preserve a God, don't develop an appetite for evil. Omuntu ayagala ekibumba akyawambuzi. Kati what these people were doing, because Bobby Wine was a musician, the government strategists abatasoma babalam baleeta bayimbi. Kati abayimbi tebategeera short term strategies and long term strategies. 2, trust. Public trust is like virginity. Virginity, you lose it once, whether by rapist of a future husband. God does not destroy it. Tutambulira mu public trust. Let me tell you, emyaka 10 gemazeeko nabala kubana soma propaganda. Banyigiriza, bakukubye, bassa abaana bange, bamwenyabonyeza, sina development yenkolanga ne Museveni yasi. Bakubye nnyapo. Nayinvesinga mu bantu. Public trust. Public trust, bw'osoma economics, oba kamasibajja kugamba. The most important asset is goodwill. Public trust. Kati abayimbi baluzinze public trust. Yes. Kubanga ekibewunyisa kiri kimu. There are 3 factors. 1. Obanga mwawagera NRM newangula akalulu ate mubula mutya ababalaba. Kati ba Chameleon tebakyalina babalaba. Bali expired kati. Kubulira nti a small group yagendanga mu bidongo baji disappointing. Yeri wa Bobby Wine. This experience why? Ninga mwagidde Museveni n'awangula mwe bakusasira ba full figure. Timukyalina gye muyimba. Mayinja takyalina gyayimba. Why? Nti abantu babajjamu obwesige. Why? Bwe tuba tusoma propaganda tukubuulira. Tuyina ebika bya support bya 14 bya Mirundi ena. Tuyina kye tuyita fiscal support. Fiscal support eringa amataba. Eringa gundi tukiyita tutya. Amazzi okubimba. Fiscal support means oyina kyokoledde abantu diikuula
nebazina. Nobody is ready to die for you. But what is so much support is abantu. Tujine chitita fiko support. Do people support Bobi Wine because they like him? But the Kabaka is liked. That's what I was telling you. The Abaganda baprotectinga Kabaka, bamprotectinga. Hey, abalangira boy bati. Abalangira. Banyo mwingi. Obadde omusubira kukola ki? Abalangira. So the Baganda kati ngono sanga lyambogo sanga lyambogo tayambala Gomez tayambala ki. Sanga lyambogo is a disgrace to the Buganda, to our culture. Sanga lyambogo yali baddenga alinga bambejja era mumbejja. Ne sanga lyambuzi nze muyita sanga lyambuzi sanga lyankoko kubanga esanga lyembogo means esanga ivory telibeera ku mbogo. Libera kunjovu. Libera kunjovu. Teriyo sanga lyambogo. Libera sanga lyanjovu. Kati lwaki bamutuma sanga lyambogo? Kutesa jaddire emotoka ye Benz nga Rolls Royce mu Africa ziri mu 3 eya Sante Ghana eya gundi Haile Selassie mporogoma ya Yuda none yayine mwayi mutese n'agamba mutereke sanga woze hunter neyono ayambale mpale nebuuza nange bulijjo nkyebuuza teriyo sanga lyambogo. Teriyo sanga lyambogo. Sanga libeera ku njovu kati lwaki bamutuuma omumbejja sanga lyambogo? Unique. Kitegeeze kire kitaliyo. Kitaliyo very unique. Something unique. Ekimuli magwa. Serinnya lye kiri. An oasis in the desert. Kati goyagala sanga lyambogo abeere mu kwambala gomesi. Sanga lyambogo. Ati ali bweru. Lwabini emodo. Alina obeera ku tikiti. Uganda woman. Yes. Kwanga sanga lyambogo ali London muzeyi kati anayambalira yati agomesi. Kale wadde era n'omusajja amuguza naye. When Uganda hosted the Chogam, I was informed, one, your president cannot receive the Queen at the airport donning Nkofira. Knowing that Museveni was a revolutionary, I don't mention it. But my senior, Nagenda, mentioned it. Yamutwala Challenge. Inda kuba Queen bwe yajja mu Uganda baga nti president tajja ngambadde enkofiira. President Museveni ajjako enkofiira ye. Abagamba. Mukimanyi ya kalicha oba ya security. We not kimugamba. Nali mmanyi. Oyo manyi kyagenda okoza. Museveni nali mumanyi. Mwami nagenda namugamba nti president ajjako enkofiira. Yamutwala Challenge. President Museveni namutwala emisinde. Ti Museveni yagireko omuntu enkofiira oba ya security. Kale enkofiira ya president ya security. Babuuza oba ya security ne mugajijeko bamukubesa. I look at these people with the basoma propaganda. Zinasoma propaganda in one of the best. So, nsigaze dakika 2 nkutogenda okola ebirala. Chameleon ki ekiddako n'abayimbi? You summarize. Anti Chameleon is wasted. Abayimbi kibasomesa. Muyimbe tolaba nabano abayimba gospel music bayimba Yesu nga boyfriend. Ukitegere ekyo? Kati mu Uganda embeera gye tulimu yimba nyimba za love. Bayimbe za love nga Spice Dana. Nika kakuna mamu ne bwe kati ne kabalagako. Abayaye ne bakubendu. Spice Dana abalagako katono. Anti abalagako. Abayaye ne bakubendu. N'abakazi bedde. Bakubengeza shiba. Nenanka tola bando nandujja. Na yayawula. Nandujja na yayawula. Na kokonyo. Abasajja ebyo bibali mu. Kati abayimbi badde bakuba ennyimba za love. Nababuuza nti omusisita azina nankasa nga ayawulirani kati ayogera linnya ki. Fe mu Baganda tulina ebintu bibiri. Omuntu ng'asogola omwenge yabanga asinga okubeera kirine ku kyalo. Naye bwe yagwanga mu lutya temubayo ng'omwana gwayogera yenna oba omukazi bamuleeta. Kyobula Muganda akugamba mbeera wabusa naalira yidde. Naye akawugulu kanimbira ddala Ssemakula olwayagala Ssemakula okiwulire kitegeeza nti mbeera wabusa ow'obusa yatalina baawe mbeera wabusa naalira yidde naye akawugulu kanimba yekwasa kawugulu kubanga ne baawe tasobola kutegeera kati Omuganda yagwanga mu lutyatya omukazi gwayogera bamu akali kankubuule nti one bano
abayimbi ba Chameleon abayimbi bwetula batata lutaya ne mama namatovu bo bayimba ebyobufuzi no omutujju ayimba byabuwemu bye ani ayine nnene embuzi zakutudde anti ebbati Luganda izi Lusoga nyama etaliimu magumba banne gulavite naye ekyamukola obubi gwe ne bakoga nti gwe oli mutujju terrorist n'ogenda ku petrol bamuberawo amasasi ba kakati nkubulira negamba nti ba Chameleon baweddewo music industry is comparable to soccer. Chameleon yaweddewo Dolodia kati alina kufunayo birala byakola ebyokuyimba kati babindagire ono kusasira yawedde kasogamba sitatawasa nange kyekiŋŋaanya okuwasa kakati kusasira sitatawasa okuga nti akabina kaseruga bati bakyajjamulaba kaba balaze kulaba kabina fulufiga avuma buli kimu ayogera n'ebiri mu zzaaliro ani anajja mu luyimba lwe naye kana akawala kano ka Spice Diana kayimba sirira ejjula ebyo biba sitatawasa nze kyeki kyaŋŋaanidde ddala anti every woman comes ati buli omu anjagala every woman aba akwagala abeera disappointed basita tebalina kufumbirwa n'abambejja mu Buganda nabo tebawasa abambejja nabo tebawasa Onyango abambejja babeeranga mu lubiri kakati nga alaba a handsome man like you gwe kikopi gwe kwate kalayi jomperekera onkute mu mugongo sebo omumbejja abambejja babeerangawo mu lubiri ne balaba ekisajja ekitambula gwe kikopi gwe jangu onkute mu mugongo embaga ey'amaanyi ennyo yali ey'omumbejja tisigirabangayo mu byafaayo abambejja babeeranga mu lubiri gwe kikopi gwe nga bw'alaba ekikopi era kyovolaba n'akiyita olw'okuba abambejja baali tebafumbiddwa omwana w'omumbejja bamuyita sewava kana akavubuka kana akali kapadde obutwa kasewava oba kabulirawa kali kakati okitegedde nti abo ba Chameleon ono Nkagombya Masanyalaze gundi ono yayimbaani ono akuba abantu yani ono Kingishaka Kingisa yakubaani yali akuba Kayanja yali akuba Jeno Kayanja ow'obutale ono ayimba bamuyitaani Kingishaka nti bwe bamala omuwangula n'ayimba yayimba luyimba ki era nabagambye nti seewuunya n'olunaku n'olumu okulaba ng'omwana wa Bebekulu ayingidde ttiimu y'eggwanga naye ebigezo bya siniyafo byakomyewo wa Bebekulu n'owa Chameleon ebigezo tebaabitulaze bitetufaayo you see examination nedda muzeeyi abaana abo balina okukola ki first son omwana wa first son ejjiini ya Bebekulu eri mu mwana we Bidandi Sali is the most celebrated coach mu Uganda ow'omupiira wakesisi era Bidandi Sali ne Ferguson bebamu olunaku lwe baakuba Bidandi Sali kesisi yagwa vira nejjawo twalina omusajja nga bamuyita Yibaale eno ttiimu ya kitongole now Ferguson nomulaza nti Ferguson yagenda bulungi bamweyeze baani bana Ferguson wanted to tell you that balabika baamugoba abazungu bagezi balowooza mukadde takyatya kufiirwa takyatya kukola kino bamugjawo he went an annoyed man and two he comes from Scotland he's not an English of Scotland and this was a time when Scotland was agitating for independence. Me I believe nti Ferguson yagenda anyise yabalekera land mine. This is why the colonial government did mu season na is Africa is after independence. These people left us with land mines not to be able to have peace so that we have nostalgia to look backwards. Abantu bangi wali omusajja bamuyita Bazira bwe tugenda mu CA Bazira yagamba nze njagala mbe Bungereza ekomewo etufuge many Ugandans
who were there during the colonial times admired the colonial government. Peace was there. You could not kill a person and go with it. No. Bali bagamba batuuka ekiseera okugamba nti abazungu balina amaanyi agogeza omulambo. 2. Revolutionary politics dictates that a revolution like Museveni, you must use him to undo his achievements. Museveni is it political inertia? Political inertia kitegeeza nti obugavu oba is it sabotage? I was watching a meeting where somebody was advancing this argument. Are we suffering from political inertia? Political inertia kugaga. It comes naturally.